Ade bikyaliwo ebitomo nena mategedde ku mawulire g'omwana mulenzi amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad Richard kigamba amanya ge tegategeeregana galimu n'ebbiriŋŋanya kubanga awootuukira kubanga gwe Ssegirinya Muhammad Richard kyewuunyisa naye nga munnange omukutuko oli baguyita Celeb Jazz with the one the only the himself the king himself bampita King Smith wano enyinyini nga tewerabira abatuteekamu akasente bannaffe aba Celeb Jazz Studios bano nga basanga wali ennankula ku Prime Tower enamba zaabwe ziri 0777 023405 bakontaktinge ojja kuyogerako n'omuwala bamuyita the Beautiful Ellen aliawo Beautiful Ellen akawala katototo kakwana twakatendeko WhatsApp ku simu ne bane nalabya amaalo baganda bange ne kale mujja kwa mwogerako ne Beautiful Ellen ajja kuba bawulya services bakola bakwata embaga emikolo okwanjula okuhinjirwa digital marketing abayimbe bweyagala video bazikola bweyagala decoration w'embaga mikolo bikyonana era still kwatagana ne Helen ajja kuba akutuusako ate ba service providers abenjawo naye nga munnange enamba ez'okuba konga egambye eri 0702 104125 oba 0777 0234 endala gye bataddewo empya eri 0755 3117 zenamba zosobola okuba nga oyitako oba contacting whether on WhatsApp oba ku phone call bajja kuba bakolaki bajja kuba bakutuusako services za bulungi nnyo eno eyo nga tuvuddeyo mulango bakama baffe omukulu Ssegirinnya olunaku lwaliro akedde kutawa bufaananyi mujjukire olunaku lw'eggulo bakedde mukwata namu kuba migoba nte yabadde azungira mu kibuga Kampala ng'agezaako okuba nga yeekalakaasa kyali kimwekalakasiza kwe kulaba muno avaayo ne bata omukulu amanyiddwa nga Mubiru James si ekayekaeka Nubian Lee ne Eddie Mutwe bakyatemeza mabega mitayibwa era nga munnange olunaku lw'eggulo Mubiru James yalabiseko mu mbuga z'amateeka wali mu Uganda Court Martial esangibwa emakinde naye munnange ekinjagala okuba nga ogamba about Ssegirinya ebitabo bye birimu aganaga ng'empale z'aba 7 naye nga munnange ono agamba yasomerako ku Pembasi Secondary School esangibwa esaidi zawali ewa Kyebando essomero yasomerako Kawempe bikimu Lawrence Golimanyire essomero ddala Kawempe Muslim yasomera Kawempe Muslim naye eyo tebalinayo fayiro ye kati yakoze Ssegirinya ono lwamutadde olunaku lw'eggulo ng'amaze omukwata okukuma mu bantu akavuyo yakutte n'ata obufaananyi bwe ngeri gyayitamu Elias Lukwago nga bamaze omulonda kuba entertainment prefect wali ku ssomero erimanyiddwa nga Pembasi ery'Ekyebando kati munnange Ssegirinya yatadde obufaananyi buno abasinga ne bagamba naye kuva dda Ssegirinya ono nga yagala nnyo abakyala bakulu kubanga wano tuleka kafaananyi ka Ssegirinya nga okalabawo wano side atudde n'omukyala omukulu ne bagamba baye Golex oli omu Sweden side zeeno waliyo ka China kakati ne bagala Ssegirinya kuva dda nga yeepikira abantu bano abakulu so njagala kubanga kutuusaako ebimu ku ebigenda mu maaso ku Ssegirinya tugenda kuba tulambula ku masomero gano ag'enjawulo okuli Pembasi secondary school esangibwa side zawali Ekyebando ate tujja kuba tugendako ne Luweero eyo tulambule ku masomero gano ag'enjawulo tulabe muno kituufu Ssegirinya yasomerayo bate yasomerayo era center namba zaabwe zigamba ki era center number ya Ssegirinya bagita registration number jateeka ku form X egamba ki naddala ku bintu ya Ssegirinya ono mujjuke Ssegirinya yawangula oba MP wawali Kawempe North Sewo Kawokoka yalimu Lokano n'abasajja banja Sabiggu okuli omusajja amanyiddwa nga Sulaiman Kidandala era nga bagamba mbu ono ayina forces ez'enjawulo zigezaako muteekamu akasente okulaba muno ajja Ssegirinya Muhammad gwe mumanyi nga Ssegirinya Richard era yatubuulidde kyava ku ki okulaba linnya likyuka okuva mu Muhammad okutuuka mu Richard bamuzaala musajja mukristaayo naye nga yeegomba nnyo abasiraamu okitegeddewo nnyo kati bw'atuuka e Kampala ng'amaze okujja era tuwaze oba mwaka ki sigujjukira naye bw'atuuka e Kampala nga yeegomba abasiraamu n'akusalawo akole ki asiramuke era ng'ono bamutoza shahadu ne bamukomola n'afuuka omusiraamu ne bamuwa erinnya lya Muhammad era declaration ne mu mpapula z'amawulire zaalimu okitegedde okukyusa erinnya lino sebe bingi nnyo ebya Ssegirinya naye kankutwalisa okukulageko ku bufaananyi bwa Ssegirinya bwe yatadde ng'ali mu mpale ziri ez'aba 7 ate ng'akakasa engeri gye yasomamu P7 yagituula senior 4 yagituula ne senior 6 so yagambye munno bano agezaako okuteekawo okufoojinga ebintu eby'enjawulo ye tabimanyiiko era ebyo si biwandiiko